okitegeera nenzo omukolo gwa choze kintu kyoleta omukolo gwa choze ni Becky aga katonda mu ggulu ebbanga lyamaze ku nsinga myaka 5 mwejo 5 nga sirabanga yo mukolo omwana ow'obuwala ebintu ebingi bye yeegulidde biyitirivu ennyo byagenda okwewa ne tulowooza oba osanga bamuwadde buwi nti agenda bizzaayo kuba sente zabadde zize Choze Becky yeegulidde ebintu tugende mpola waba teyeegulidde bintu ng'omusajja ye yabireese tudde ku musajja tomuscrutinizing akola mulimu ki akwata video afuna sente Emikolo oz'omwezi afuna abantu abaddiraka asiba akapapula omusajja afuna emitwalo 3 ku mitwalo 7 omwezi asiba akapapula mpozi ng'asiba amana zidanzo bana namusamize mpozi ng'asiba akapapula nenze bade saa nko ku muntu yeegulira birabo bingi nnyo nga mwana wa bwala ku Emikolo nga Choze bade sikiraba nakuba kiraba Zimbabwe Harare bwe twagendayo 27 omukazi wali amuyita Chekamadi yegulira ebintu bitirivu nnyo ajanja wa bade situliranga wala bade sikiraba Choze Becky yegulidde ebintu nabyewa nze bade sikirabangako kai katugaye musajja yabiguze ningo mazi chimbade sikirabanga omwana obuwala ebirabo ebitirivu yegulidde ebyo sukali butto netugamba bannange desperate okuyagaya ne mubayindi tizoke mubayindi abakyala ebawasa abasajja bayinza bikati kituufu kituufu sajja east mu Indonesia India ne Indonesia bekwata so twatege sorry mutuufu Choze Becky mutuufu munono yaabwe munono abakazi bewasiza abasajja so twakirayo munono yaabwe yabayindo noja twakirayo ebyo byabadde bingi ebyeguliddwa naye nga wona kwagala kakasa so omukwano ogw'okukagala okukakasa okulagako either olaga ku X obolaga public aga katonda mu ggulu kasita Emikolo egyo giggwa ku ground bibeeramu biralamuko sanyu gyokka just kabakadde because kati bino beero because nagambye abantu ejjo nti fenna we get hurt in relationships we get hurt nze sawa zino nkyali heartbroken nchewadde obudde toliwona sinnaba nchewadde ki obudde the only way you can heal about anything that hurt you is to accept and to go through that hurting process n'olumwa nze sawa zino singa ofuna ekiwundu wano glass ng'ekusaze nze Ntambi omangenda kuwa first aid nsobola kutayako munnyo obanga munnyo oyo guluma obalala naye ng'ogenda kutereera mu ssaawa nga 3 okitegeera kati abantu bonna bayita mu bulumi heartbreak abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kastori Tigambo, it is happening ya Oliku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Gatana subscribing at Yungako. Atagwa subscribing amunanga kadeka se kompolampola so that you get notified each and every time that we upload. Enaku zo mwezi 11 omwezi gwa 12 tubuzaho naku mbale tuke ku mwaka atenga gugwako. Abafunye mufunyemo tugamba alhamdulillah abafunye disappointment mukama asigala mulungi ekiseera kyonna. Nze Shalom Hadad Kawesi gwabona ku lwalero yakanda bogusosa kanda muyambu Shalom jali mbane Frank Ntambi bilwakuna nga tugayagaya mu nsonga ezikoza amawulire mu kitundu kyo gyosula gyowangalira gyokolera agafa wenyinyi ku mulirwano ninga twonna agamanyo gasa ku Shalom 256 ya subscribinga
akadde kaseeyo ka notification bell ako obenga you get notified each and every time that we upload. Ndi ne Frank Ntambi olunaku olwaleero da professor da jaga na tumuzannya ano ka chess nyomba ntambulira wa nsooka take sookewa ngira ano obondya kati ntambuze kali wa nange nababipanze empiki tolina wootambulira sina wengira bapanze bubitudde mutulanga kulinga kwanjula kwa chosen gundi chosen Becky taata yesimbidde emmere koti bamuwadde ya katriguma ekoti bamuwadde nga n'omulala omwana we anaddako aleme ggula koti atandikire ku eyo bamuwadde taata akula taata ya chosen Becky Jesu ono kati alina bba bwati kati nawo kano kali bwe kati kano kalina bbeeno we kati kano ne kadda wano kitegeera then eno enedda wa kadda wano kano kalina kudda wa kano ne kadda wano where is the missing piece where is the missing piece then kano kati tunuulira obuntu buno bwange gwedaba byempanze gwebeera nnyo ku byempanze ojja kudda we kati so it has to be like this gwe nembweru oteekamu kati gono kabuzi gwe kyesi mwazanyanga boyi weemundeeba omusiru siranga omusiru nga gwe Ntambi labona omujega atandika bwati oli musiru eno noteekayo siranga omusiru mujega sina musiru mujega kano ne kadda kana akaleero ka bwongo bali unstoppable kati kale kano kasembeze eno buno nfikira buno webufikira kale otambudde so nenjija tuli kumulangira interiors abasangibwa wano kyasinga ng'ekyanja nga twatuka ku total bakiyita batya bakiyita Al-Salam Towers wetusinza olunaku olwaleero tube nga twogera ate wano nsonga ez'enjawulo so abantu abanoonya furniture tuli mwezi gwa December abantu abasengayo bakolera okuyingira ennyumba zaabwe housewarming batera nnyo okukola mu December ne January n'okugyamu ebikadde abanoonya furniture omulungi asobola okubeera waka ne weeyagaza nobeera awaka nga ddala waka ng'osobola okukyaza abantu waliwo abantu abamu abatya okukyaza abantu abagaba banne bagenda kungeya banaalaba batya furniture n'omukadde entebe za Johnson zikyalimu so oboza wano ku Mulangira Interiors asobola okubeera nga okufuna furniture omupya ali durable ng'ate mulungi nnyo owa styles zonna sofa sets dining tables center tables carpets ebino byokubisenge kati nga olaba kino ekisiige kino art pieces bene osobola okubeera nga obifuna awamu n'ebirala wano ku Mulangira Interiors esangibwa ku Al-Salam Towers kyanja nga tonnatuuka ku mafuta ga toto totebeera ku mukono guli fe tuli ku side za wano embeera nebeera nga etambula bulungi etambula bukwaku tulinawo kyolunaku olwaleero emikolo gyafuuse emikolo twatandikidde olunaku olwajjo gyadde gya kalo akalo Nantongo omwana w'enkima congratulations ali nabaawo n'egya mukwano gwe era kyoseni naye kwa kalo kwabadde kukyala nekwasinza ate okwanjulako oli kwasinza okwanjula bali unstoppable bali untouchable Ntambi njatu gyefutwa tujjewo emitima emibi enge obutaagaliza ekko kwatano mwana musi njagala mulye tukola tuwe bantu bakulu abaagaliza nga ensonga tugirambikanga tugiraba kyekyendeese wano saagala Ntambi oveeri olimbe eggwanga ogambe abantu mbu okwanjula kakalo Nantongo okukyala kakalo Nantongo kwasinza okwanjula kwa chosen Becky saagala kwesa mutima mubi osoma commerce and economics much better tests and preferences so my test was in ekikuwomera tekimpomera another one man is ate ne bagamba nti omukama akebera ki kwata kagundi ka TikTok Katonda akebera mitima lwaki tugenda kuteeka ebintu bino ku minzaani okwanjula kwa chosen Becky n'okukyala kwa kalo Nantongo ekimu ku byo one was organic the other one Ntambi everything was organic
Cause at Kwanjulazi there was organic luwombo. It makes it organic. There was luwombo. Yes. Mpozi ebyokulya nga yadde organic. Naye in the sense of Emikolo ejje ebiri wogitunuulira. Okumukwa abadde organic okwalanga ku kake kwa kagala kakasa. Okakasa public okakasa X. Ku mikolo ejje ebiri. Kalo Nantongo abadde alumya X. Nedda. Kuba kati Kalo Nantongo alina X kigomanyi. I never experience. Yaliwa. Beba alumya abakyala bagala nnyo Emikolo. Omukazi amaze emyaka 8 nga ekintu kiri under the carpet. Atusokola emikolo gino nga yes bagamba tumaze okwiraba n'omuntu twetegedde. Omuntu nga papiriza omuntu apapiriza bero kintu kyagala either okubikka ekya Kalo Nantongo myaka 8 nga ali ne munne era bagenda okuwa proposal ngugamba bulijjo so neteze ni Becky wadde ali mbufungu naye naye ebbanga lyali eryemeka emyaka eryache oyinza obba Ntambi nga you sing someone twakola Ntambi kazi bakapona agamba antwali mbufumbo nye nga bali singu nga banoonya mukama wange okwawukana kwa Chosen Becky ne Amir kubaddewo omwaka guno nanti ayinza obba yalina Amir kituufu naye nga ne Professor Sekajja mulina emyaka nga mukagi okisobola okubeera ekyo nga kituufu naye nkugambye okwagala okupapiriza okukola emikolo wabeerawo okwagala either okubako kyobikka either okubako kyokakasa public nti choice gyewakola yali ntuufu oba okitegeera ne ekyokwagala okuswaza n'okugira ex-war omulumya kati jeje emikolo ebiri oba kitadde ku minzaani wabaddewo ogwabadde ogw'Ekinigeria acting nga mungi nga relationship were ya acting jangu ne bafuna omuguwa ne bamuteeka mu bulago jangu ng'embuzi nga batwala ku ttale abantu bakimanyi kyenjogerako naye gwe abaddirani olengera omuvubuka ali mu control ali mu charge alina ku sente nga emikolo yagitadde mu sente bwe mutwe mwogeredde Subi Queen buli omwana ali kaabooyo red flag ayagala yaki muve ku relationship z'abantu Ntambi nze ondese wano kuanalyze that's how it maybe bwe batwe bakola nga batinga nga Nigeria kintu kyabwe kyakupika bwe batwe bakola mpola so twalengedde omotola Jalade Kayinde omukolo ogumu acting yenga mungi Chogamba kwanyula kwa Chosen Becky okwactinga kwabadde kungi nnyo nga toleeta bano ba Jackie Apia Nadia Buhari bo omotola nga toleeta ba Genevieve Naji nga waliwo omwana waffe kusaasira Rebecca kuga obaye kusaasira obaye kuganja obaye kuki obaye kutwala obaye kuleeta something of kyonna kyamanyi kati nabadde njogerako n'abantu ba Grammys aba Oscars ne bangamba next edition ya Oscars Uganda egenda kufuna representative nominee best actress of the year baga kujano Lupita Nyong'o tugamukuba baga Lupita de Kenya Lupita Nyong'o tuleeta actress akyasinze mu East Africa Chosen Becky Chosen bangambye nkulaga email ya Oscar lwaki ogamba omukolo gwa Chosen Becky gwabadde organic tegwabadde organic olw'ensonga nti relationship mu kugireeta wano yajjira mu catastrophe kasamba tuko yes yajjira in fact for a lack of better word yajjira mu abomination amawemukirano lugudde ku munyolo amawemukirano Shalom ndi mukwano go no Shalom ndi mukwano go Shalom no yakwana mami Jaden nze n'ensonga ensi njagingeti ensi mami Jaden ne mujagingeti yali yakwagala dda nenga like era gali mawano gebayita amawemukirano byomi amawemukirano n'amawano utandika otya naye omwami akulaga ali eriwa Dictator Amir yengenda kumuddako kansooke malirize wa amawano amawemukirano ne gajja nti okutwanjulira ekintu ekyo twasooka kwewuniikirira ne tutya tukubwa enkyukwe ne ununu tugamba kameramani mu bantu bonna kayanda kyova olabira mu motoka ya Amiri ennyimba zabadde asinga okuyimba nasazigamba kayanda mu bakazi abangi mu nsi eno n'olonda mu wange ayimba njimaze omuntu gwe neesiga nenkulaga buli kyange
n'otomanyi nti mukyala wange gwe mutima gwange nati ayinza obba mutima gwo naye ye omukyala ye mutima gwo ase mutima gwo kati ku babiri mukwano gwo n'ataakuluma kuba abakazi basobola okukola choices ezo mu busungu oba naye temusobola kubeera abakyamu babiri omukabeere soba omukyala kaafune omuntu omulala it is okay kyali badde okay kati relationship eyo ejjira awo mu struggle eyo nekibeera nga kitegeeza nti chosen nga yalina okwagala okukakasa public because public yamujajinga nnyo ate nga public yali ntuufu okujajinga ekikolwa ekyo kyali kibi bibaddemu public okakasa public of course because kyali kyamawemukirano gwe mu bantu bona wera biliyoni 8 ziri mu nsi osobola n'ogendako China newa mu Indonesia n'ofuna omusajja naye n'ofuna kameramani buli ababyogerawo mu TikTok awo comments boogera osobola ogenda Indonesia n'ojjayo omusajja osobola ogenda China Belarusi Bengazi Butuluki naye n'osakulinga ku kameramani lwaki bagamba Chosen Becky ava Indonesia abantu oba asuubulayo simanyi naye babiwanuuza nze nange ebiraba bulabi asobola okubeera nga alina dual citizenship y'Abannayuganda n'Aba-Indonesia babyogera abantu naye obutaluzinga argument nti Chosen mukwano gwange omulungi era mbadde nga ntera okwogera ne ba intermediaries be abamu bambi kyobola nti mukolo ogwo waliwo omuwala omu sister wa Chosen Becky eyagambye ojja kiwulira nga agamba Amir ye lwaki kulutuganja yesibye nnyo ku musajja antagala okuganja yamulemesa okuba hiti simanyi ojuka ekyo gye twakola n'omwana oyo bibya tugamba behind the camera in fact singa tugezako ntuzanya audio ayinza n'okwetta oba kitegeera nti kati olaba ne sister wo atuuka okukola statement eyo nga gitwalire yali mukoddomi we oba mulamu we ng'ojja kiwulira kitegeeza nti guno omukolo gubeeramu okwagala okukakasa not the virtue of love mu byakwagala na byaddala nti okakasizza nti y'omuntu I'm getting you yes ebiseera ebisinga ofuna omuntu ne mubeera mu process y'okwesoka ne mwetegeera are you compatible mugwaniro beera mwenna muganiro beera mwenna kibayita courtship oba kitegeera you understand your person definitely nubayitayo emyaka oba ebiri oba esatu oba ena oba etaano kale minimum gibeere emyaka oba nga etaano kale love yagagifula lwafe busi love y'okusoma katabo new chapter after new chapter manyi lwaki tulina ogisomera nti kale ssaawa zino tulina emikolo mingi n'okwawukana kungi biri ku same rate nti abantu bagattibwa olunaku olwaliro oba ne bakyala olunaku olwaliro ku Monday ne baawukana buli omu gawanda munerusi because one temwakitegeera kyemugenda kuyingirira kyemugenda kuyingiramu compatibility munakitambuza bulungi oba kitegeera kyekyabali baddirani nani ne Karo nti Dirani atali muyimbi okuwasa omuyimbi kitegeeza olina okubeera ng'omwekennenyeza nnyo ng'ogumye ng'otegedde omutegedde akutegedde because n'omuyimbi naye muntu ayagala omusajja asobola okumunderstandinga industry gy'alimu omuntu watuukira okukola choice eyo nti kantwale Karo Nantongo aga Katonda mugulu aba ateekenza obudde bwe bwonna era nga decision eyo gy'akoze yeeyo eri final ng'agikiririzaamu oba okategedde kakati ekyabali bakwano baffe baganda baffe tikyajjamu guli omuguwa ogwasooka ogw'obuswavu twaswala twawe mukadda teri kyakuzza tewali kyakuzza naye kati mu kwagala okutereeza erinnya okuwumbawumba because Chosen ayina brand ereeta sente the business yakyuze ayimbira abagole naki byonna byonna ekintu ekyo wekyajja public n'ekikuba yalina okukola buli kimu kyonna okulongoosa brand ye kyovula banasooka nagenda mu rehearsals e Nigeria Nollywood ayiga okwactinga awe ate naye abadde mulungi nga just abulako ka polish katono nnyo era omukolo patience ozoko we yajja wano yafuna ennamba tambe nga tannakulwana takupowa kuwulira mazima hadadi nga tonnalwana muntu kuwulira kati kyovula abantu wali wona tandikira ku engagement ebigambo ebya proposal ebigambo byafukumulawo bijjukira bulungi nnyo n'okwekoza kwekola awona ogezako okwagala public okulaga public ekigulembu nalonzo ono ekyokubiri ogezako okusaba ono omusajja X0 yonna yandeera obusente nabumala obunakyogera natugetako yanzizika emigo awona kwegamba omuntu awulira ali erya race media agambe obambi bamukuba era nga basobola ogamba sekajjayo bali kujja mwannyina muganda sister waffe mu buddu ate nsi tayagala bakazi basajja babakazi awo kitegedde kati obiraba abantu abo omusajja okuba otya omukazi n'akimuteekako ekyo ky'obutalabirira ekyokukola ki kwegamba
nabeera nga ono alina kyamusiiga wano kiqualifying sono ne decision ye gye yakola abantu bagambe by the way it was okay bambi to justify justification yeeyo n'agenda ku party ey'okubiri eya social media eyo buli ssaawa mukaaga nga balina ka video ke bakola ka challenge kutula mu nnyimba simanyi biki dokita simanyi wondanesira eyo byonna buli ssaawa mukaaga nga bakolayo ka video omusajja nga tugamba oyo mwana by the way strategic mugezi chosen mugezi n'abikola byonna ne biggwayo ekyali kyasembayo genda wa kiyembe funa ki bazita bate material oyo bakolamu engoye za kombine ebitengi ne bagenda ku mukolo we gwali gwanya okuserena gwe bagenda muri nantume ne bagenda era walaba kwegamba nga omuntu ali eri nga ategeera bulungi nga yali ku mutwe gw'engege osobola okutegeera the alpha and omega of this thing, the relationship nti mukyala era nze Shalom mbadde siraba nkukwanjula ng'ovudde ku bayindi abakazi abasajja okwanjula mu East Africa mu Africa mbadde sikulabangako okw'omwana because emikolo gibeera gya mirundi mingi okitegeera naye nze omukolo gwa Chosen Becky aga Katonda mu ggulu ebbanga lyemaze ku nsi ngenda myaka 5 mwejo 5 nga sirabangayo omukolo omwana ow'obuwala ebintu ebingi bye yeegulidde biyitirivu ennyo byagenda okwewa ne tulowooza oba osanga bamuwadde buwi nti agenda bizzaayo kuba sente zabadde zize Chosen Becky yeegulidde ebintu tugende empola waba teyeegulidde bintu ng'omusajja ye yabireese tudde ku musajja tomuscrutinizing akola mulimu ki akwata video afuna sente mikolo oz'omwezi afuna abantu abaddiraka asiba akapapula omusajja afuna emitwalo 3 ku mitwalo 7 omwezi asiba akapapula mpozi nga asiba abana zidanzo bana namusamize mpozi nga asiba akapapula nenze bade saa nko ku muntu yeegulira birabo bingi nnyo nga mwana waabwe wala ku mikolo nga Chosen bade sikiraba nakuma kiraba Zimbabwe Harare bwe twagendayo 2007 omukazi wali amwita Chekamadi yegulira ebintu bitirivu nnyo ajanja wa mbadde situliranga wala mbadde sikiraba Chosen Becky yegulidde ebintu n'abyewa nze mbadde sikirabangako kai katugayo omusajja yabiguze nengo maze kimbadde sikirabanga omwana obuwala ebirabo ebiyitirivu byegulidde ebyosukaali butto netugamba bannange desperate okuyagaya naye mubayindi kizoke mubayindi abakyala ebawasa abasajja bayinza kati kituufu kituufu sajja east mu Indonesia India ne Indonesia bekwata so twakitegeera sorry mutuufu Chosen Becky mutuufu munono yaabwe munono abakazi bewasiza abasajja so twakirayo munono yaabwe yabayindo noja twakirayo ebyo byabadde bingi ebyeguliddwa naye nga wona kwagala kakasa so omukwano ogw'okukagala okukakasa okulagako either olaga ku X obolaga public aga Katonda mu ggulu kasita emikolo egyo giggwa ku ground bibeeramu biralamuko sanyu gyokka just kabakadde budde because kati bino beero because nagambye abantu ejjo nti fenna we get hurt in relationships we get hurt nze sawa zino nkyali heartbroken nkyewadde obudde oliwona sinnaba nkyewadde ki obudde the only way you can heal about anything that hurt you is to accept and to go through that hurting process n'olumwa nze sawa zino singa ofuna ekiwundu wano glass ng'ekusaze nze Ntambi omangenda kukuwa first aid nsobola kuteyako munnyo omanye munnyo oyo guluma ubalala naye ng'ogenda kutereera mu ssaawa nga 3 okitegeera kati abantu bonna bayita mu bulumi heartbreak naye nga bali mu dinaayo bagwa mu ze bayita rebounds baddamu bye baavaamu because tebakkiriza wano kati omuntu gw'aba afunye gwe bayita rebound oyo asookerwako era it never works out nowe mukola mutya uliriza genda osoma akatabo bakayita True Love on Moon ka Jeremy Thompson. Those are fiction stories. It's fiction. Genda okasoma omusajja yakunnyonnyola n'agamba kizibu nnyo by virtue of even the psychology and the emotional well-being of a human being. Omuntu ng'ova mu heartbreak teweewadde budde kuhiiringa n'ogenderewo mu ndala olowooze mbu egenda kukwerabiza kiri. It never works out.
I will heal from that healing is a relationship. process, my brother. Can you heal into a relationship y'omuntu omulala ng'oyagala kuhealinga kiri tekisoboka? Kubanga ono ye abaze n'expectations ndala kumbe gwe oli mu kuhealingira ku ye. Oba okitegeera? Kati ye atuuka ekiseera nga either ateekamu kingi gwe ng'okyali eno wansi okyajjukira kawaddwa yakuleka ku mbaga oba okyajjukira kawaddwa yakulumya kati naye nga ono atuuka naye n'ajjamu amaanyi. Kati gw'ogenda yes. We are dating people who are still talking their exes who haven't healed. Definitely. Kubanga lwaki singa omuntu abeera ahealinze nti chosen ya healing from Amir. Njagala onjukizeyo wiiki emu nga chosen tayogeddeko Amir. Ni wano kubadde agenda ku mbaga yagambye katono ngenda muzaalira nnyo kubanga takuba miggo. All still okyayogera kwani ku external healing. She hasn't moved on. Move on whatever anti oshibanga si kyangu then give yourself time. Give yourself time. But do we have to go into a relationship with this one as far as work? Can't we just be there nga tukola sales affair? Ngachi? Nga relationship eganyo kola. Why can't I look for money? Like no bayingidde muna luli muleke. Oli mwesonyiwe. Okitegeera. Beera mu kino, beera na mwami wo oba wamufuna mu ngeri ya mawemukirano kikuze tujja kijja nomolayizingibwa. Tujja kigumiikiriza. Kinenemu mayemukirano. Gali mawemukirano naawe muntu kinaawe aganza mu mikwano go best friend wa mukwano go nakuganza. Anti abakazi balinga sente. That is a woman who does that. Either taina magezi tategera bulungi nyo baliko ekikyamu. Omukazi aganza kati ayinza oganza sezaalawe. What is the difference? Ntambi. Omukazi asobola oganza best Shalom singa omukazi wo gwolina asobola oganza nze best friend wo kitegeeza alina obusobozi oganza sezaalawo tata wange oba ne muganda wo oba obusobozi abeera abulina. Kati nze ngoyagala mbere mu kamera nti I praise such a woman. Come on, checkmate. Onako checking. Okitegeera omukazi yenna alina nga alina obusobozi okwagala best friend wo aba alina obusobozi okwagala n'okuzaala mu sezaalawo. Okubeera nti because abakazi in a bid of trying to do vengeance bagala the extreme. Tibagoyinga for the bare minimum. Tibagoyinga for ekitono. Bagoyinga for the extreme. Echinamuru okitegeera gomanyi betray your best friend wo. Betray best friend abiranga muganda wo. Kubanga ffe tulina abooluganda bangi nga tulina nabo tetulina bond attachment nabo bali eyo biwemmeme ku biri eyo ebimu si biwemmeme ku buli omu akola biri ngamba ebimu otegeera buli omu akola kiki naye nga tolina kyali olina mukwano gwo nga yafuuka muganda wo ng'ebizibu yabimanyi nga nawe ebyo yabimanyi you confine in them nakeera n'aganza omukazi n'aganza mukwano gwo oyo omukazi aba mubi nnyo ate kyali wakwana mukwano gwo akwana mukazi wo ate oyo abasana kalabba abasana kalabba tuva mu kamera ijukiza nagwo gwe nteka kalabba ongaye Shalom onya kyoyogedde ku kya best friend okwana mukazi wo kyaliwo oyo abasana kiso Shalom what kind of betrayal obo oyagala endala ngininga subi queen akasala njagala kaladdu kicho obo oyagala ekirala but because people to be desperate by the way desperate sometimes naye abakazi in terms of kwagala kola vengeance bakolera mu ensobe nnyingi because abakazi mu butonde gendo soma akatabakala bakayita the brain of a broken woman. Obwongo bw'omukazi amenyese omutima oba amenyese omukazi nga amenyese asizinga okukozesa obwongo nebugana okukola nebubera ngo bulimu ice kiringa ffe mbusungu nakozesa the emotions omusajja nga ali mbusungu sometimes we forget to use brains and dakati nganze for example I use emotions too much webale kati n'abakazi webati obwongo bugana okukola okugana okumuweereza nti kile kintu kyogenda okukola biologic tekijja oli najja nagamba nange yankola bwati wakisiganza taata we era bakazi olaba mu comment section nzo omusajja ali nkola bwati taata we zinabeera step son wa if you break my heart I go date your father kitegeera those are women ati bone balaba nti kiri okay onabadda nnumya nnyo ne wabaho nebimuwagira pambi mumuleke manyi love is love notunulira obwongo bw'abasiru we bati imbeciles onyize mukawo imbeciles like how like njagala nzo nkakase kale nsitegeera bulungi njagala nkakase how ndabongo afe wanja olo frank kirera mulimu wababuyabuya no bwabategevu kalize ndi kubabuyabuya abo we bati
But people are supporting Joseph Becky. Gaga kayekolera emikolo gye sente zize. Awo nange sina obuzibu ninawo obuzibu. Sina obuzibu sente sizange sente zize yakoledde emikolo gye abadde ayagala. Era nababishujo wadokoze ne Shamim. Ne Shamim. Shamim nagamba ekintu ekituufu nagamba abakazi ku kintu ky'emikolo. Afiirawo. Abakazi bagala emikolo. Kitewali kirala. Nina a friend lwakwa Shamim yakiwakanyiriza. Nina abakyali banka abawala abawala. Maju yaga atagala mikolo. Maybe they are the anomalies atenga be batono batuli tubeera ku biggest percentage. Yaganze mbanje sagala kujja kuita abantu abatanjagala bajje bansunge tubaliise ze sagala mikolo. Be batono ne katika kankuwe ekintu kino perspective by logic. Bw'okimanyi ntino ku lunaku lw'omukolo katugeze embaga. Tubakola obusiki. Omusajja okimanyi ku kasiki omusajja nga ina bakyali babatuufu ku kasiki. Wabanga bawaddeyo ensolo endala bamuyiggira najja n'alya bulungi nnyo n'agenda mu kiri ekintu. Okitegeera? Yes, by the way, that is the essence of kasiki. Omusajja ali ali olusemba kebaita kasiki akwabu temakitegeera. Ayenda buno obusiki bagamba tekulina bako bakazi side eri eyo mukazi wo tebalina bakasiki. Alakate ngamba jja n'okujja abakazi kasiki tebalina bako ne bajja mu gava balina baraka musajja n'abakyali be akasiki ne bamukola buli kimu ekisembayo naye ng'ekisembayo ku kyo kulya kyaggulo kisemba namuleetera akaana awo naye omusajja alya bulungi nnyo najja enkya ku mukolo mu church naye omukazi tasobola omukazi obwongo bwe bwonna bubeera bali obenga tukifiitengemu obusemba nga ye obwongo buli wali because bo bafa mikolo kitiibwa nakola ati nasamba kadali abalumya sikairi musajja afa ku mukolo era omanya musajja afa ku mukolo naye abeera kinchira rabbit nange nze nkubulira there are men who love mikolo je bali era ogenda obanoonyerezeeko karo agumire akola kasozi kanirirewo ngolaba kala keeruyeru kasajja keeruyeru kamekako abasajja abeeru baagala emikolo bayithawo naye tewali musajja in their senses mbwabeeraawo akere ku abeeraawo afune ekirowoozo munkole emikolo njagala kukola mikolo bali tunyala kukuba nga oli mu gurupu yaffe Ntambi buli anjagala kukola mukendijja nenkugamba mukama walibeera nsaasidde nenfuna omuntu awo 229 naye nja nekugamba nti njagala kukola mikolo Shalom njagala ofune emiguwa ofune enjegere onsibe kuyira amazzi aganyooga muntwale butabika oba ogudde eddalu mba ngudde eddalu ebyo by'abakazi be batu preempting ebyo ebintu and we play along but not in of kyeyagalire because fite bonna like tebituyamba nnyo abamu baasa for status njagala kwesimbawo kitiibwa mu kanisa naye omukazi kasobera ng'okimuwadde newadde wakaime omugo ne gutambula ne gutandika yetafaayo agamba kimu kasita gundi kyagambye Shamimu makatono ne Becky buno bufumba nnyo menga sure working out okitegeera okuba kubwa alina okuguma okuba kujogebwa alina okuguma kateri bufumbo ng'obwo obeera muddu lwakuba ekigenda omuyamba n'omusajja naye muddu a king in jail omugenzi yakitugamba kubanga Shalom professor of is a king in jail oba toyina ssente Shalom omwami ayina because when you don't omwami ayina kale ayina yebale he got no money but he has that good love ndagala wali akataba kala how to 1000 ways of knowing women je kaliko alisto kugenda okajjeyo nagenzo kakeberamu page esooka eno nakuliko no content found mpapendala nkalu you can never understand women 1000 ways of understanding women je kali page esooka go forward no content found mpapendala tekuli zonna ziri blank kati bebakazi gwe kyozula kyogambe kyoyimbe he got no money asobola okukyogera sawa 7 leero sawa 10 naye omusajja omwala webatyo body demand zaabwe zishifte kati zibeera nko constant nzo musajja mbere like human ones yes nzo musajja needs zange mukazi mbanzi manyi zibeera nga 3 empisa wabeera zirina nga muwulize nga mugezi ebyo webityo ebyo zibeera nga 3 nyanga tezija shiftinga ne wabeera nyiza bengendo zongira muzezo zezimu naye omukazi asobola kwera nga omusajja nga mugagga muzibu era nga sende yali ayagala natukesha nagamba tampa budde takoma nagana naenda kayando bako askari be bakazi naenda kuwa chapati be bakazi ningo musajja abadde akola ki amuwa buli kimu nasanga musajja alina laavu yona nanga talina sente nagamba abananga abasajja abavu nkasasira busasizi nagenda kuwa kisekeri nga amuwadde milioni 3 azaga namweggala be bakazi tojja bategeera muganda wange era omuntu yenayina ngo olina obudde abakazi besonyiwe
obeera ng'olina nga tumaze kyagiriko sinnagimala. So Chosen Becky sister wange kyannaku nnyo nti yatuuse mu kaseera ak'okuyagga. It was her time to shine. Yes, era yashayininze nnyo twamulabye. Neyeekolera emikolo gye. Naye atali yagikoze musajja yagikoze Shalom. Abantu balaba Shalom 256. Ogamba it's happening we mugamba. Chosen Becky yeekoledde emikolo. Kati omusajja akola ssente. Omusajja akola ssente eziri wa Shalom. But is it bad wango nyaka sino yeekoledde emikolo? Happiness is just Frank Ntambi. Yes, tekyandibadde ekyo naye then mbuba mushiftinze roles n'omusajja. Okitegeera. Kati olina kusaasira musajja nnyo. Chosen yayinza okuba nga yabikoze ng'obusobozi bwe abadde abulina ate ng'ali desperate akyagala ayagala okulumya extra okakasa public ng'alina okweteekeramu ssente ze yeetaddemu. Naye it is okay for Chosen but saasira omusajja gwe baataddemu. But it's not okay for him how? Saawe emu oyinza okubeera nga tonnadda waka. Siripa nga tebinnavaayo n'emizingoonyo. Kati kankubuuze Frank, kambuuze nga fala. How would you trust someone gwe wabba ku muntu omulala? Lwe luyimba lwa Basudde. Nayogeranga naawe. Basudde yayogera ku mukazi eyatta mukyala Mugerwa. Eyatta bbaawe. Mukyala Mugerwa akyesooka okulaba. Mukyala Mugerwa yatta Mugerwa n'amuwa obutwa. Basudde n'agamba otidde omusajja yakujja mu bazadde. Naye olwonze. Olwonze kiyenje. Kanange kyembuuza Prophet. Nammwe mwenna abali abatulaba. Oyinza obba oli musajja. Weesiga otya omukazi gwobbye ku musajja omulala? Oba gwe omukazi weesiga otya omusajja gwobbye ku mukazi omulala? Ebyali ku mukasempeebwa. Izego. Mwana muwala yafumbe wange ku Sande kulokuna ali mukasempeebwa. Po yamufuna mangu. Oba okitegeera. Kakati bye ebintu. Oba wano otabadde liiso lya mukulu. Kweso ly'omukulu bada liganya okuyingira kyenkugamba yanya guli mukolo gwaje gwanja kyabadde kituufu kubanga okwanjula kubeera mu bawala b'omuki bazadde b'omuwala si ekyo siwe kubeera kubeera okwanjula kati kuno because tekwabadde kwanjula bakwegulira birabo bade bano okukolera ku nyoto jola tata yagenza okujjanga tamanyi batusanya bagaba bannanga abana bato muve ku mukolo temuyinge waliwo yangambye Ntambi yasabye waliwo yangambye nanga Ntambi bakebera bagera kati abana abato kuwumula wadde kwa katwandika nyamugaba neddo no tata muwala yamaze gamba tata muleka yinge tata ajja muganya okuyingira ngabaloza abana bwe yadda lesa abantu abalala nego omukolo kwabadde ebintu so bebo katubasabire ngatunda bavaako kati Dictator Amir yavudde n'abayozayoza musiru nenkomeka ne mugamba kama akebera mitima sina kebera mitima nzira nejo namugambi nawe nabadde ndi namugamba kye wakoze kya busiru nnyo Dictator Amir yabadde ali mu position ng'omupiira agulimu ng'ayagulimu okubera mupiira nti muli awegoloziru nga ye Haaland yes obo kitegeera because abadde amaze okufuna side y'abantu yafenze mbagize ndi timu Amir kwa gendi ne munamubulidde amaziba ne message nagimuweereza lwaki yabiwandiise ne mugamba nti ogenda mu bantu abategeera nga bantambi ogenda kubeera musiru era kiwakoze kya busiru kyabwewussa sina busiru kale kyabwewussa wase musajja musiru musajja mugezi ne yakoze ekyobwewussa one nti okwagala okustiringa n'okusharinga spotlight ku lunaku lwa X-way najja ku TikTok live nga tayogera nga ali bwati kitegeeza naawe oli mugezaawo okulaga ntona akubeera ng'ohiringa oba kitegeera ne biri bikyakuluma kati obeera ogudde mu katego kaani kooli kakwagalamu oba kitegedde so ne Dictator Amir tannaba kuhiringa he hasn't moved on ate tekyamumalidde n'akola post mbayozi congratulations Becky ngamba abaana bangira ba sajja omupiira gwikubye mu bire waliwo omupiira gwali gwa Portugal ne Bungereza 2 euro laba Beckham wajja na penalty yafe najo kubeeri bwe Lisbon ye yagwa tango mpira ngamba kati labo musajja Amir ekintu wali mukubanga akiyiwa tuzimbye ennyumba yaffe tukuze motoka yaffe fe tulina wini yaffe ano otandika okuwandiika ati kakati tukuza abaana baffe kwagali wangati waki twabyogerera oddala luli mu kutandika lwaki obyogera ku lunaku lwa mukazi ono okwagala okusharinga spotlight nayo bulungi emabega was there love between these two people Amir and Chosen Becky? I think it was there and it got lost. It got lost. It died a natural death. Yes. And bibeerawo by the way. N'abantu abaliyo mbagamba if you lose interest in someone, if that love is lost, nga tekyali covering
mwete sagala even friendships do expire abantu bote bakimanyi omuntu akyali kyaliwo yes sagala nnyo bintu ebyo ndiwo wano lw'abaana ntudde lw'abaana ebyo nafuna olubuto olulala nobeera mu kubonaabona okulya oneka tewali mukwano laavu erina kubeera laavu eyiika n'okuyiika ng'eyakalo nantongo ne dirani it was oozing ng'ogiraba ate jjukira yafunye kuba no stock empya wa stock empya abasajja bayirini ntale bayirini kati bwe busajja stock empya ayirini kalabe stock empya kakati gwe Ntambi mu basajja b'e Kampala oli stock empya mu nkadde bwe twogera ku stock empya ez'abasajja e Kampala Ntambi oli stock empya mu nkadde ne mu nkadde aba stock empya era Lydia Jasmine nkulona ku lujja abasigadde ne Kalibala afuna omusajja stock empya bwekyo Baby Gloria ani oli omulala owokusatu kati stock aliwo omupya oyo gwe twaleese e Kampala busala enviiri akaviri bwe kati obugalu bindi tebulaba weebutyo butonotono stock aliwo ne kati gwe ne kasuku muri stock empya mu nkadde bata muri stock empya kati mutaswaba stock empya taswaba stock empya genda ku beef organic and natural products basangibwa Omengo Post Masengere bajjanjabisa butonde ku 0752602427 yes beef organic akundwadde zonna abagala kaweka pukolo je kali allergies abaina allergies abakolola bakuba emyasa senyiga tagenda akuziira asthma tagenda kusiibwa mu nnyindo abaina emigejjo lung problems abaina pressure amasavu mu musaayi abatalina mabeere agala ogejjo obokogga omulwadde ng'oludde ku ddagala abaana abato general body fatigue wonna biva organic endwadde ez'amaaso endwadde ez'amatu endwadde ez'amagumba yonna yonna Dr. Senjobe ku biva organic akozesa emmere nga eddagala ebibala sako n'ebimera asobola okubeera nga akujjanja bagendawo awo emmengo okulya n'amasengere embeera ebeere nga etambula bulungi awo no nga tuvuddewo cap mangu nnyo tulina bannaffe wano aba Job Giant afunira abantu emirimu yes kati bano tebagaba bo mirimu bafunira batya nti ku mukutu gwabwe gwa www.jobgiant.net wanonyo muli muwulira www.jobgiant.net bano bagattaganya balinkinga wakati w'abanoonya emirimu n'abagala abakozi mwena mwesanga okwo osanga kampani nga Mulangira Interiors nga yeetaaga abakozi biki ebatuukirira bano nga nabo babateerayo awo nti emirimu giigino abajagala nammwe abaginoonya nemubeera naye bano baagala nnyo abantu abali skilled oba kitegeera batwogera ku bantu abasomye ebintu nga ebya finance administration human resource construction tourism hospitality oil gas education transport saako n'ebirala emirimu ng'egyo abaana mu Uganda by the way tebakyali emirimu go gemazima unless ng'olina oba gamba n'ogu n'ebirala kati omuntu ogenda okunoonya omulimu ate okunoonya omulimu ne gufuuka omulimu negwerera soole kati babikuwonya aba Job Giant okitegeera bano babikuwonya togenda kuddamu kutambula ogenda kubeera ku mutimbagano kwo bot obeere ng'okeberako ogendeko www.jobgiant.com ate nga si mu Uganda bokka tubala abagala nnyo abantu abali skilled Kenya, Nigeria, Tanzania, Bungereza, America ludda wonna asobola okubeera ng'oli Uganda Shalom ng'abaagala ng'otabudde nnyo osekudde nnyo bulungi eddagala ly'osekula ery'amaanyi g'ekisajja nga bali agali South Korea era nawe genda ku Job Giant sikujereze kati n'ekirala mu abanoonya emirimu babayamba ku interviews babayamba ku CVs ebintu ebiringa ng'ebyo kyoba onnyambako kuba ku namba eno ey'essimu okufuna details eri online office line job eri 0749 052 000 kanjidem 0749 052 bajja kubanga bakuyambirako ddala obeere ng'ofunayo dream job mpola yes. Nga tuvudde kwa children ekyabadde wa sister waffe Kalo Nantongo wakirabye ebikonge yes kayimba kyakamuleese nalabye kanokoze omukwano kanokoze laavu njagala nkupite kanokoze ndaba Stuart yakomawo ku mukolo gwa gundi gwa brother we yakomawo yava Canada yakomawo namulabye najja era yabaddewo bulungi nnyo kugamba okukyala okwaba planned kids ng'onyenya omutwe walana ate mpalanyani awo kwabadde kwaba planned kids temuli mu kweragaalaga
n'otuuka n'okuba Hibannaye nange newunzwa okwanjula okumu naganza okulengera okwanjula okumu Bobby ng'agatta Kyagulanyi agala gutulendingemuko olaba ne public ofuneko okubali abaawo ne bajje bagambe kakale naawe ezitoolo okitegeera kugatta Bobby Kyagulanyi sekajjajju awo nakugatta kintu nga kyaganya abantu bakizizo Bwiino kigatta wamasaabira byeyene ebibadde pure love mu kukyala wakulabye naye kye nasoose okulaba ebyaddala abaavu tugenda kuva ku kwana kimu Emikolo abaavu kuba kati olaba okukyala obukyazi kwabaddemu miliyoni 733,412 kukyala okukyala kwa Karo Nantongo ng'omala okulimba ng'ongamba nga tukola nkubuulira okukyala kwa Karo Nantongo kwabaddemu miliyoni 7 ne kusinga okwanjula kule kwabaddemu miliyoni 10 nga nazo zakwekwatakwata kuba kwali kulina obbayo olulimi bakusazaamu ne bamaani beegatta wakumajja okuganya Karo Nantongo wiiki emu emabega I'm not surprised omukolo gwa Karo Nantongo gw'okukyala gwabadde mu miliyoni 777,412 mw'ataano just kukyala ne kusinga okwanjula kw'abantu abamu okwabadde okwokukakanga kwabaddemu kwakwesoma now Karo Nantongo omukwano gwe twagulabye nga gwa ddala kinyabwa eddoboozi ne tulaba reunion ya Nabatanzi Babadaaya ne Florence Nampijja bebadde kahaga abali mu distance era waliwo ka video aka trending nga njagala entertainment oko kateekeyo nga Babadaaya ali ne Maureen Nantumbi bageya Florence nedda kali ku Blaze Media abakwata obuntu mukwata bu Blaze Media yabadde agamba nti kyekimuleese bakwata nti Florence oyo yantama tebazanyanga bonna bazanyanga bonna ewona omusajja ono azanyanga omulangira wali oluzirungi gitazanya nkola olwo mugagga mulangira yakyawa gwe bakaabira abakazi Nabatanzi yazze naye nga si musanyufu Florence kuba ku mukolo tukate Florence yabadde ye mukwano bye best friend wuli Florence Nampijja best friend wa Karo Nantongo bwe alongole busi oba yavuddebwa ne nalongole busi yanyumye nnyo ne Zubeda nnyo batonye mooli togere ki abantu baffe neshira price the black sugar why is stupid togere ki why is stupid banyumye tambi lwaki wali musiru banyumye twokole ki togere ki because they are our people banyumye on a serious note yes nalongole siyakoze mbwati ngalaba nalongo wange ne gomese etuka nalongole sibakwede nakumeka tokola kwegoba n'abantu nedambuuza tebagikolye ng'ennaku 9 bagizinze okuva ku ssaawa ya Queen paka ku Majesty gomesi nalongole wisi bagizinze okuva ku ssaawa ya Queen paka kumanye mu kiyembe nga jaji kino wabyo Shamimu yambadde nga bayindi kanyabo yanyumye simanyi yatimbi wabye Bama Blackman namulabe akwa yagenda kudiba paka unakaja ine kaga mwogumu Mama Blackman yadiba bambi ku mulembe gw'obote nadibira kugwa binaayisa nadibira kugwa rule nadibide gwa Museveni nadibira kugwa titokero kashida price ngadi byenyu ne kuyena ina najja tajja kulala ku musajja agenda mutekako kadali ndo kumuchina naka nkaga mugumu si mama wajeide mama amuzara osege nalengede black sugar yanyumye nzinyo kidiba kwa no bafa yanyumye black sugar yanyumye Ntambi stop that mokale na fananira ddala Lydia Jasmine bangamba ya nenja jakogera ebintu wano black sugar sweet wanyumye baby girl boom wabyo spicy netabula tayari kuguli ate newa na sharo bera ko wamu abanya bakwano be Ntambi nedda stop it kati bule mwamulabyeko eno si mukwano guli bera wamu otukulabira nobere shalom abantu babereka awamu onna Ntambi abye nettima da aina tukeko nene terenyumidde oye ate neno noberayo unabera bakwano bo kitegeze cyane shalom nobanga omukono gwo nchira ajja kujja abera abantu abo idonesi nje zikitatambula
Obeere buli wamu. Naye omukolo gwatambudde bulungi ogwa Kalo Nantongo omwana omuzira nkima eyagenze mu baana ab'olugave. Nabeera maama wange. Ebyo sibyagala. Anti wankima. Ebyo sibyagala. Webeera ng'enkima yo gwe y'Ekkongo. Tezaawukana enkima zezo. Banna omuntu alyeko ku byalo n'okola omwana agamba nze nno neddira njovu. Naali abala abeddira enjovu. Sibalabanko. Naye omuyeka nakatero sita yajja ku Friends of Shalom. Gundi wuwo. Ono omwali ali Miss Uganda ani Rehema Nassanga. Kuna ya Miss Uganda. Biri gumu. Some 23 years ago. Mwabente mwali mfunye yana Miss Uganda. Wala ndo okusanga omwala ngamba yeddira njovu. Jeba naye ko omuntu enjova ndabanga omuntu enjova anobanga muntu mukulu ya kiramba tuzaala bato kiringa omuntu ngamba mbeera Butambala ndabira ddala omuntu ngajabeera ddala ngambo nva Butambala like Butambala nobanga oli muntu mukulu ya like ng'oli mukulu okubanga ova Butambala nga gye bakuzaala oba nga gyova like ngova Butambala hajati waffe Yudaya kasiwe Butambala oyo era omulaba kwatali mu 5 kachiko ngamba so ngambo omuntu ova kolonye nkulabanga omuntu omukulu like oba muto buziga kololo buziga munyonyo tinda oba myaka 2 chanja naye gwe nongamba mbu obeera wa mbukansanga mbeera kajjansi mbeera kawempe kala omuntu wekambira so bang oli mwana mutongo obeera kawempe nansana baba kulumu ona bang oli mukulu Butambala nkolera Mbale Ola mtu akoyire Mbale ndabanga Kenya so party yemiko tujimaze lachali ya munange Ntambi ensenombi abanyamukadde simo yaje kutte nze Matias walukaga ngumya abalonzi bange wendi certificate higher education bakiriza era ni ku university Ntambi sebo Matias walukaga agenda beera kalulu tagenda beera kalulu tandikirawo ekyo tulina kusaba busabi abeereko but as far lwakikusaba tugezese lwakikusaba lwakintandise na ssaala sina mateeka because the political dynamics essaawa zino ziri stacked against him ziri stacked against NUP ziri stuck against nafefe na Uganda like we are seeing things that bitwali bali tulaba mu movies ninga bikapenga in reality biramu bikoleya fabala bo bukoleya tubiraba ugono kulaba ntoli yakubiddwe essasi ku campaign ya Kyagulanyi okitegeera like abantu ne bayina ebintu bya normalize nze bali mukola abantu ba NUP nga amateeka wegali ninga tegakola ki tegakola wala video kwamba go basa omukanya bamulinya omulangira soko pozinga ujebbi wabagize wali ojja mu receiving tumaliriza kwetule kale lwaki kulembeze sala empapulaze taga sala the issue era nabadde ndi mukuddamu NBS yesterday nga was disappointed in Henry in Adam Kongo abantu kyabali the point people are missing eno issue si ya empapula bya walukaga nti tebiwera issue eriku a clash between university admission and electoral qualification law. Whether progressing in university can count as A-level equivalence when the mature age certificate used for admission had already expired. It is the contention of amateeka g'ebyokulonda nga tuyisa mu Parliamentary Elections Act. Gegayina okusapaasinga the University and Other Tertiary Institutions Act. Wekito wekiri contention eri kwekyo obo kitegeera kuba omusajja gwe twogerako edali ku third year ali mukubeera nga asoma kitegeeza wanaba yayitawo ekimutwala ku university is S6 or equivalent yagifuna nemutwala ku university ali mukubeera nga asoma kati the challenge here is bali bagamba nti kiwaleeta okunominating sakyali kiri expired obo kitegeera kati contention nebeera nga baloya bo bagamba ekibanga kiri expired ate yakifuna ate kibere nga kimutwala wali ku university so condition area awo so tekiri nnyo kya mateeka ssaawa zino kigenda nnyo kubeera ku byobufuzi the politics in it nga tulaba bannaffe abali mu makomera nti ekiri about the legality but the politics surrounding it so naye walukaga ayinza okubeera nga naye afolinze victim
of the system eya Mwami Museveni gegenda kumukwatirayo. Bani abaloopa? Waliwo abaloopa, waliwo bayitamu abaloopa abali concerned. Okitegeera si Sseggona, but that is the technical bit of it, that is Sseggona. Okitegeera. Mulange wetuli. Yes, so abawabira. Now, nalabye Magoola. Omu ku bali ku racing yakoze interview, yakoze press conference, presser. That was a blunder. Magoola. Yes. Avuddeyo naye saga NUP era baali banzikiza nesimbewo nga waliwo oluvuvuumo balukaganze batalina mpapula. That was a very, very big blunder. Lwaki yabadde alina okusigala nasooka neyekenneenya ensonga kubanga ono gwoyagala oku support ejji akyali mu kulwanira bulamu, ali ku life support alwanira bulamu. Okitegeera si yamugana okusoma kituufu yasoma ngambe issue si yabutakusoma issue eri ku kiki ekisooka kinne waakyo. Kati Magoola kyabadde alina osooka okukola kulinda mbeera eno singa onaaba agaaniddwa ng'agaaniddwa biganya high court bigenze biganya then NUP ebisobola okujja ekola ki emufronting bakube Sseggona, but naye yalinganga azze ng'alinganga naye ali mu mockery of the situation ekiyinza okumufuukira ekizibu ennyo. NUP zemba manya aba yayiseewo buyisi kati awo kati alinyanga ali mu kumoka Sseggona walukaga akyalwanira bula akyali life support because bagenze mu high court. Okitegeera bayinza ogana mu court of appeal awo wona katosola kuvaayo mu kaseera ako godikire yalingo gambe support yabale jene wange onongenda namukubirako yabadde alina. Okitegeera kati by technicality NUP badde solo kubackinga Magoola singa ebyabagaba biganye ku stages zonna, but then Magoola is preempting something nti webera bazizza okumubackinga babanga abagamba nti bano basakambinze kuki kukya Magoola. Obo kitegeera so awo wagenda okubeera obuzibu wano wanaalukaganga atya down ne wali agatta ne wali wagatta empapula eza P7 baptism captism nedda sebo ng'akyazigatta tabigatta. Kalulu agenda kubaako oba nedda? Akalulu okubaako oba butabaako, it is a decision gye tulina okutekinga okulinda procedures ze bazzaako. Essaawa zino gambye bagenze mu high court nga bali mu kwapiringa decision ya electoral commission. Kitegeeza agenda kubawo injunction ku kulonda ku Busiro East. No, wagenda kubeerawo injunction ku ruling ya electoral commission babeere nga balina okugenda mu kitawuluze kya high court. Kiba kitegeeza nti balukaga basigala mu race acampaigning olaba tebanabana gusala nga gukyagenda mu maaso n'okulondebwa asobola okulondebwa naye ate oguba gugenze mu maaso even after kulonda decision nebeera still against balukaga basobola okugibwayo. So as we speak today, in a layman's like umuntu afali emikyana bukanaga. Yes. Walukaga akyali kalulu. Akyali kalulu. Kiriganga akeka wempe. Nti nalukola akawangula n'atwalibwa mu kooti nemugamba nti waliwo ebirumira ne basooka ne bamusikayo. Bamusikayo bali bakamusikayo bati jayo yadduka buddusi wali mu court of appeal. Ne bagira decision yaki ya high court. Naddayo mu parliament paka omusango wegulibulirwa. Ate kati already events zaguyiseeko kitegeeze byawedde. Events have unfolded. Yes. Kakati nekyawalukaga kisobola okusigala nasigala kalulu n'okulondebwa n'alondebwa naye high court omusango guba tebagukozeeko mangu, which is likely because katugenda namukumula kw'abalamuzi. Okitegeere bagenda ddi bayinza okubanga bagendanga mu 19 18 ate nga Nobati event mu court nga 23 akoma 18 era bonna batagenda kufuna remand nga 18 tujja kubalaba either mu Jan wakati oba mu February abatafune muri ba Brian White yao. So nekyawalukaga high court newe nebere etudde kisobola okusalirawo mu nnaku 3 kitegeera kino okutekinga some time lwakuba nti mulimu instances ezimu ebisanga egimu nga bagamba nti obwangu bwagwo kugamba okugusala oba okuguwuliriza kinabba kya bwangu kubanga waliwo events eziddako awamangu nga decision eno egenda kubeera nga etuyamba tekubeera nga mukayaniro oba kibanja oba property kitagenda kuvaawo nkya kati wano obudde bugenda yes the agents of the matter nti abalamuzi bagamba naye bagenze mu luwummula bayitibwa bayitibwa n'ekiro bayithayo kooti badde kimene ozituula kooti yatuula ekiro yes olwa agency ya matter under which circumstances there are some circumstances exceptional nga waliwo ekintu katugeze nga waliwo decision erina okukolebwa by ssaawa 2 ez'okumakya nga naye nga ate decision ya kooti erina okubeera nga yegobererwa nabaita ssaawa 3 genda obuzeerewo yenna wabeerawo some cases eziri exceptional nga newekiba
ya kiro basobola okutuula tolaba ku parliament ng'etudde paka saa mukaaga ez'ekiro tokirabangako mu Uganda batuulawa mu parliament awo nga bali ku nsonga ki waliwo etteeko bali lyakiri togikwatako mulimu amateeka agaagamu ssebo nga n'essaawa mukaaga bazituusa naye ng'ate emirimu gya parliament giba saa 11 so ebiseera ebimu kisinziira the agents of the matter naye nga Walukaga Mathias is my friend muwagira gwempagira mu kalulu ako it is very unfortunate okuba nga ali mu this predicament naye nga ayinza this predicament naye nga ayinza obutagivaamu ali mu ki this predicament predicament ebeera ng'embeera eyo embi ekujjidde like bamanyi ali kiringa purgatory predicament abeera nga ali mu pandemonium Ntambi tukozesa ebigambo ebisamusamu tugamba embeera bambi saagala obuzeebuze Aisha Bebe n'ajja kalungi tulina okumweraliikirirako naye nga ndoza tugenda kulekeraawo olunaku olwaleero okujjukiza bannaffe munno waaki esaawa tenakuwera obwedda kambajjukiza bannaffe aba munno waaki ku mutemagano gwaffe gwa www.munnowatch.com kula films enjogere ma videos ba Uganda kubanga osobola okuba nga twakusesingira ku masimu tulina abali ku Android phones mugende ku Google Play Store abali ku iOS iPhone mugende ku App Store mubere nga muwanulayo application yaffe abali ku website mugende ku www.munnowatch.com abalabira ku smart TVs nadala Android TVs mugende muwanulayo application yaffe olunaku olwajjo nabadde na film genda babagita The Raid Redemption eyo seri video junior agituddemu dda hunting season yakabaka Mel Gibson yatuddeyo dda jeeri ne Sarah's Oil ze films empya zatuddeyo olunaku olwajjo ne seri endala empya gye bayita Pony Langit nayo seri jeeri ne Wild Cat awamu n'endala nnyingi mugendeeko bannange tebabazunza mbw ate waliwo kalinki kano bagenda kubanga mugenda mu byogoobe musigale nga mwekuumira ku mutimbagano gwaffe omulungi ennyo ogwa Munno Watch nga tuli ku Munno Watch awantu kyekyennayebala okize mu Uganda wano ekya Play It Loud Play It Loud kyekyo Play It Loud is a platform egenda okubeera mu application egenda okubeera nga eraga content owabana Uganda nadde manyi film ya Bad Black nze nabyeko Bad Black kati Bad Black nadde starts za Bad Black nga ndabe ali ku posters biche ebyo nadde manyi gondi ya Bad Black asi ya Bad Black Play It Loud is an application nga wulaba Netflix where people will pay for subscription to watch content owabana Uganda so basayininze ba creatives mu Uganda abayitirivu ennyo abagenda okubeerako ne content bwe tugenda okubeera nga tulabira ku Play It Loud waliwo seri gye bayita si seri it's a nga walaba bene keeping up with the Kardashian ebera reality TV show nkuze boogera Kardashian yesterday kwa episode oliwe bukanaga no not that wakati ne walaba bibaawo tofaayo walaba bibaawo ne that's life matter now nonabanga Pip My Raid okay wamulabako namulabanga Pip My Raid wa exhibit sawa kuva saa 11 kati waliwo bayita vibes and visas walaba this TV show gye bayita Kampala Cream yali ku Palmaji abo ne bawuta single episode kali kanjogere n'ababiraba so wabirako Beka mwena muli bebukanaga so ama abalaba Kampala Cream nati wama byabakazi kati how do I sit and watch my Kampala Cream kati mulimu y'abakazi mulimu y'abasajja kale kyebadde gamba omukyala gwe bayita Mami Deb why would a straight man watch Kampala Cream gwe muleka kampani z'abantu so waliwo vibes and visas bagala visa it's the name of the show the reality TV show eya Mami Deb bagita vibes and visas omuli ba Katrina Nilzero omuli ba Stella Nantombwe omuli ba Mami Deb omuli aba Bad Black kati bali mweyo baba Stella Nantombwe bali mweyo so awamu n'endala basayininze Patrick Salvador basayininze Anne Kansime they don't learn from the past they forgot nothing and learned nothing nange Frank Ntambi when balokeza nabadde mu meeting basayininze Evelyn Mike any time from now so your platform eyo okugenda okubeera content it is a solution but you shall support them for so many creators Ugandan content that's a very beautiful but also because platform eyo ina gundi mu nsendala
Rwanda, Tanzania. Zinya kula pacha Bad Black mwali. Yes. Manyo mu Uganda abantu abogera amazima Bad Black yasinga. So yesterday balonchinze application yeno. So content agenda kubera nga atandika esaawa yonna. I think we atandise na kiro kyajjo. Abantu bajja kugenda ko abirenga basaba bamanya emisoso ati enatandika kyasinzo kunja kyenasinzo okwagala kuliko abantu bange byo benjagala bafune platform eri better Mark Sali and Mark Namanya bade bayina sports bade bayina podcast Mark to Mark no baba signings egenda kubeera okwo we bato na ata fifi owasanyuka sports ne stretch mera aba in the sport mubere bulungi twabera bulungi mweraba bien yavudde nagamba Shabalaka yasinga mu Uganda bamanyi bien wa South Soul kunga mumbira akantu Yetegekedde change abana abayimbi abalala ebyaddala Joshua Barak, without any fear of contradiction, I can repeat it again and again and again. He is the legit Uganda's musical export we've ever gotten. Mwachigambako Kenzo ngangudde BET ebigambo mbikyusa nkugambye legit Abula Samira muri. If you know, you know. Yes. Watch nti Joshua Baraka buchindu kyakola kiri intentional. Kya kigenderirwa. He plans. Yes. Mpola like slow but sure. Step jamazo okudda maso bwa tadda mabega. Twina banafa wali abembi abadde mabega. Batwala uza Uganda's music export. Kachali mu campaign. Bali mu campaign. Neye Joshua Baraka step ja taking a maso. Tedda. Yakola she Bungereza mu November. Mu theater mwaje Bungereza nobo ina sente nti gwe Salongo Siraji njogena kuba cricket over eri nobo ina billion 10 tusola kuba Wembley mbunzirina kankulu bajikumba bayina criteria mwabayitamu toina osokere no wansi bakwa theater yabantu ngebisatu nogenda ku 7 nogenda ku 10 baleme kuswaza kugamba boba they have gatekeepers kati Joshua atandika katali ku stage ya kubiri ebungereza nenga olaba audience mulimu abangereza mulimu abagerman mulimu abafaransa mulimu abacho kitegera diverse audience. I think Yetegekedde music that they can sing lyric per lyric. Bakuba nabafa abagenda mu hotel yemu abagenda mu hotel yemu nga baliyo banaganda yabalaba so kakati Joshua Baraka yakulaga ne wobo genze ludda babasolo bategera music we bamutegera so sibino ate simanyi waliwo abana bamusizamu ate ono ye bamanyi music we bamanyi album bamanyi EPs bamumanyi kati bien wa South Soul era be bamwe bali mu trajectory yemu era we besanga ne Joshua Baraka ku stages ezo so nasanga munene so sibinombo ate Airtel ina betegese she Ivory Coast bakuyito John or curtain raising si Joshua Baraka okitegera Joshua Baraka omubukinga bulungi nnyo nakusaba enkumize kasanvu bamutwala mitwalo 2 nakutirako ne technical rider obo kitegera nga sibino wali abayimbe mu Uganda bemanyi nga bebasasula ba promoters beri abatwale bayimbe ku stages ezo I know them so Joshua Baraka esaawa zino ye muyimbi wa Uganda gwe tulinawo olwaki industry teriwo yafa gobadde okimanyi Shalom mu kanuni laga amaaso gakulinga entula nti this is the very first time mu December atali bivolo by campaign ovudde mu COVID zaliwo ne mu 2016 ne mu 2010 ne mu 2016 ne mu 2011 nenga December ba December kulusoko mwaka tugwerega campaign Ntambi times have changed Shalom campaign zibadenga wamma bagala okulaba abayimbi namwe abagala abayimbi kulwo mukaga luno mujje ku ya extra residence ekisasi mu luseke nyamunyamu aba navio era bali okivulu kimu mu December ekyaruseke nyamunyamu emitwala abiri emeza milioni biliani mujje twagire anko kuku mulaba abayimbi navio David Lutalo Kaloka Sita bonna ba comedian bonna funa tujje tunyumirwe musule mu nyumbere bulungi mweraba.